Njaga tunulie otuuka eyo otandika naki? Otuuka eyo nga omuntu eyagenda nga kuba nagenda okugenda e London nali nkozeemu so okwadjustinga okuva mirimu giri egya South Africa okudda mu London nafunamu okunyigirizibwa kwali kubanga e London olina kuba nga okola London olina kukola total working mirimu gya kusindika kigali nga womanyi si buli omu neŋŋamba omuntu avudde ngogenza okunoonya ssente kuba waliyo office jobs nyingi Uganda bakolera ddala emirimu egy'amaanyi nana naye ng'olina okutambula hours nga 12 oba 13 kitegeeza n'okukomawo ng'oyinza okufunamu okwebaka ndowooza hours nga 4 oba 3 kati n'okikola okuva Monday paka Saturday buli wakubamu off olunaku lumu. Of course 2020 iMac iCode a game changer Rupee Star okuva kyebayise Star TV Metro FM tuba wetuli naye olunaku lwaleero ne streaming live okuva ku channel yaffe live and direct okuva ku channel yaffe manyikiddwa nga enkola ya video ne Rupee. So enkola ya video eno tuze tutunula ebintu ebyenjawulo omuli abatutumfu omuli kebekoleddewo omuli ebintu engendo z'abayimbi ne entertainment business at large. Tubebaza nnyo kubanga abasituminga live n'aba subscribing channel yaffe eno okuva Abu Dhabi USA n'ebifo ebyenjawulo ebyetoolodde eggwanga. So naku lwaleero gwabadde agobera channel yaffe azagigoberera nakuleeterako ennyumba amaggulawo g'ennyumba gaggadde mu bitundu byali bya yali kakiri kira yali kira. So nakuleetera ennyumba eyo nenkunyonyola omukulu ono. But however he's back in the business yali luli atwaniviringa nyumba of course muzajja muyimbi muzajja businessman ebintu bingi byazakola byakwasako omukono but is an entertainer at large. So njagala nsaba muganda wange George Will Drive abantu babuuzeeko tutandikira abantu bageze kubawa brief preamble George yani babuuzeeko. Nsooka okubalamusa mwenna gye muli abantu bange mikwano gyange famire yange manya n'eddoboozi bampita George Will Drive kyana kyambaata. Mbebaza okubanga musobodde okutuwagira mu music simwangu tuyimba ne mutukuba obucupa ne mugezaako okutugamba ne tweyongeremu mu maaso tukole tutya. So mbebaza kwekyo kyonna kyonna mwebale tusupportinga mwebale okutubererawo mwebale okusubscribinga ku channel ya Mwami Rupee nti yona ebyakabi byonna gye mutusanga by the way bakunoonyereza ke baka bane twalabye video yo gundi twalabye iki mulimu gwokola abantu oba keepinga okubanga busy and informed keep them informed so bagizi bafefenna mwenna kyana kyambaata mwebale kumwagala. Of course George njaga tutandike George Will Drive yani dive actually ndiita nyo drive kumbe lili dive omusajja mugwi wa chi bazita batya dive George Will Dive asika dive twakitaka kusika dive mu goal ebiseera ebyo yatandikanga musambi wa mupiira. I started as a footballer Kampala International University naliko mu Kireka Gaba United naliko mo teams nyingi ez'omupiira so that's how it started. Dive nali goalkeeper nga bampita Masanda so gwomu ku bakawalya abo rijimi abakawalya abo bajjajja fabo so bali football boyo bali football omugenzo no muwanvu yali waliwo omugenzo no mwana yasomeranga ku JSS yali akatuva akaawo yali akwata bulungi golo yali ku cranes I'm forgetting the name yali agenza yali ku Daira yes yeah. So tebyatambula bulungi along the process nenfunamu obuvune so mupiira nali nina oguleka ate nembukira ate ekiddako ekyali tekyetagisa magulu kyetagisa bwongo oba ku bintu birala kyetagisa era bwongo. So njaga tutunulire lugendo lwo mu Uganda nga tonava Uganda kuba we oyolekera ebunaayira wanova wotya? Wano nali ku KIU nga ndi mu kubatisa hustler nga ndi ku street wengena nensomako ne bigaana you know n'ekisera kyatuuka nga tugenda graduating abazadde balinda degree nga bagirinda naye amazima degree teyaliyo iteeke nga zijjudde ziti nga kyekikufunisa liteeke tewasomanga oba wali byali bitagala nsamba omupiira bukasente kabuze tukagala bavubuka ebiseera ebyo abaagala okuba abakabi olina okubawo ku street onoonyeeko olina okupangisa ennyumba ola akasente nga tekawera bulungi omupiira nga tegusasula bulungi ebiseera ebyo so nga ebiseera bitono nnyo ebyokubeera mu ssomero because even okubeera mu ssomero olina okuba nga olina omuntu akufacilitatinga so netwesanga nga nagenda okwesanga nga sisobola kukola catching up
ngali taxi nyingi abazadde maama alinda degree you know mpulira programu za gula gawuni zaki era kye nakola nalinya bulinya nanoonya bunonya kasente muzigo gwange nali mpangisa nalinamu ebintu nga manyo mvuke yezimba bampamu bakali kakadde kamu emitwalo 2 byonna ebyali munju najja mbujja my album ne n'obugoye nenteeka ku mugongo nengenda kwa kamba paka Nairobi nentwala paka Dar es Salaam nagenda mbiwagu Dar es Salaam nengenda Lusaka nenyingira Victoria Falls Zimbabwe paka South Africa je nasokera nembera y'emyaka ekyo ebiri nenkube ekikopo South Africa unafuna kasente ayo nayo nensiba South Africa eno wali okola ki South Africa mimi je South Africa awali akasente nali nonye sente era nenzifuna wali musangoma nafuna sente South Africa njagala tegere wali musangoma South Africa nali consultant nga webuzibwako mu nsonga ki ezo abalwadde ez'obulamu South Africa ejo wagenda nomalayo ebbanga lya myaka 2 Church kuze South Africa ngofunye sente obanga embere esajjuse bakukuddemu kya ebyobusawo ebya consultants biganye nze musajja yali ya believing nakulanga njala kubeera Europe negombanga nnyo ate bwe negomba ekintu nwana nnyo kulaba nga nkituukiriza so bwe nagenda South Africa nenoonya akasente bwe nafuna akasente bawulira nenconnectinga nafuna a very good connection nengenda UK era UK nensettlinga nga tunagenda UK South Africa eno bannayuganda batusiga ekifaananyi ekirala paali abatalinya nkonyonyi genda South Africa nti abannayuganda bonna balidde South Africa kinaye sikembuga abaliyoko nabo ne migrating to a bigger platform or to European countries tulaba balemedde wa America Kingdom gye bali Don Bahati omugenzi Ivan Semanga yaliyo wamitigako ku baani abo ngoli South Africa nali mu wali basically before wali mu state ki nali mu Cape Town kati ate bana abasinga bali mu Johannesburg Pretoria waliwo distance nene nnyo so nze emyaka gye naliyo nali Cape Town Johannesburg Durban ne wasigadde wo wasinga ku expensive Cape Town is very expensive ba Cape Town isingayo bantu bazunguzungu balanje bulamu bwayo buli a bit more expensive ne obulamu bwa hustler buli eno wansi naye ate okujjukizaako ate mu Soweto naye waliyo ba hustlers South Africa okujjukizaako tebeera mu nafu wa bwongo eri sito olina kubanga olina obwongo y'abantu ba sharp olina okubanga oyiiya era omunafu w'obwongo South Africa baani bw'oyinza okugamba bakolanga obusawo bw'ekinnansi oba obusangoma simanyiiyo nti waliyo obusawo wabula kyemmanyi nti abantu bayamba abantu oyinza okujja nga olina omusujja gukuluma naye nga nze mmanyi nti nate wokwata omululuuzi ogwo ebbombo nokuba twakula ebintu bitumanyi twakulira miti kitegeera so n'omulungalunga nekivaawo n'owonya omuntu so mu mbeera eyo South Africa tulabe olugendo lw'Europe tunone musical journey at large South Africa eno buzibu ki wagifunamu ngo South Africa before moving out to South Africa to Europe nafuna omukisa South Africa nti omwaka gwe nasooka okubeerayo natuukira mu bantu baali bakosa bano ba Mandela so nembeera nga ndimu eyo family naye olwokuba nagenda ndi musambi wa mupiira nalina ebifaananyi byange eby'omupiira album gyegambye gye najja mu muzigo gwe nalimu album eyo ng'erimu nga nfeaturinga mu mupiira so they were excited okubanga basuza omusambi w'omupiira kitegeera ate nze muntu atya Katonda I used to preach the gospel era nga ntandise okukowoola moyo wa Mukama South Africa wali afuka pasta ate kati anti mbadde ngezaako kugamba nti nagattanga ebintu ebyo byonna mu family gye natuukiramu ne banjagala so omwaka ogwasooka nali mu abo abantu ate nenjiga olulimi lwabwe olukosa we naluyiga so ngenda okuvaayo okudda mu gundi y'Abannayuganda byali binyanguyira nti ate nze gwe bali bakozesanga link kitegeera okubanga atenconnectinga na bano so kyanyanguyira kyokola nalwayi namalayo ebbanga ttono nnyo nenfuna ssente nenvayo nenyingira Europe so saafunayo nnyo obuzibu South Africa so kyakolera nnyo akasika nakeyagaliramu saakafunamu buzibu kaali kalungi so tuve South Africa Europe otuukirawa Europe natuukira mu East London bitundu kyawo East London bayitawo Barking Essex kibuga ki Tottenham Chelsea wa weye ate walala oba Barking East London kirinanye Stratford
Okay. Kuba amanyi omupiira abawagizi b'omupiira waliwo teams bagiyita West Ham United yerimu ekyo ekibuga. So West Ham waliwo West Ham ate Arsenal eri mu North ne Tottenham eri mu North. Chelsea eri mu West London. Okay. Waliwo ne ka Crystal Palace awo. Crystal Palace awo mu kibuga. Era kali awo kumpi ne Charlton. Charlton Athletic. Oli mugezi. So njagala tutunulire otuuka eyo otandika naki? Batuuka eyo nga omuntu eyagenda nga kuba nagenda okugenda e London nali nkozeemu so okwadijustinga okuva mirimu giri egya South Africa okudda mu London nafunamu okunyigirizibwa kwali kubanga e London olina kuba nga okola London olina kukola total working mirimu gati bagiyita Peter Bread Bakery eri mu Tottenham oyita mu Tottenham ne weeyongere outside London n'otambule n'ovugira bayitayo Hertfordshire so nga nzukuka ssaawa 11 naye nga ngenda kutandika okukola ssaawa 2. So kweyo nabudde kulinnya train kugoba train kubanga buli kimu kya time budde nga ozuuka ssaawa 11 n'onaaba n'ogira mangu nnyo misinde n'ofuluma n'ogoba ka bbaasi ne kakutwala ku train n'olinnya train n'ekutuula n'ekuvuga okuva nga wano paka Masaka n'ova mu train n'obaka endala ng'ogenda kukola lunaku lumu nga ngenda kukola naye nga nyinza okukolayo hours nga 8 naye ng'olina okutambula hours nga 12 oba 13. Kitegeeza n'okukomawo ng'oyinza okufunamu okwebaka ndowooza hours nga 4 oba 3. Kati n'okikola okuva Monday paka Saturday buli wakubamu ofa olunaku lumu paka wootereeza ate kajjukira oba akayingira mu kintu ekijja kyonna oba opapa bupapya obaka obusimu buvuga ekagundi nga tonatereera tonatuweereza ku ssente kitegeera bagamba lala yagenda e Bulaya yatwerabira osooka kutagala okutereera e Bulaya si kyangu kizibu nnyo naye bw'ogenda omanyiira n'otandika okukola n'okola n'otandika okufunako wano otandika okwetayiminga n'otandika n'okufuna options kino nja kikola kino sijja kikola kino nja kukola bwenti so obulamu connection mu kutandika yali nzibu naye ate nalinako abantu abaali bannyambako which is also very good mukama mulungi nti nasobola okuba nga nkachinga up very fast paka wano wendi olwaleero. So e London eyo otandika okukola how did you settle n'ogamba nti kati nse tolinze it's time to get back Kampala ntandika okukola ekintu ekyali ku mutima gwange naddala nga music gwe tugenda okutunulira olunaku olwaleero? Ekyanyamba kiri kimu nti nagenda ogenda e London ng'olwedde nina obutuuze bwali tebunaba kubeera complete naye ate si bwali bulina halfway we buli. Ofuna otya obutuuze obwo okyali South Africa ate n'ofuna? Anti kati process gye nayitamu okuba nti nfuna nagendawo ng'olwedde nina working permit nasobola okkirizibwa okukola ekintu kyonna wa webalinye Bungereza so kano ekinyamba kyova natuuka nga n'okukola nsobola otandika okukolerawo which was to my advantage nti abantu abasinga bonna atuuka ng'akyalina okusooka okulinda processing work permit n'okuba nga asobola okukola so kati nze nafuna omukisa nti nagenderedde mbirina so tekyantwalira bbanga ddene nnyo kuba kyantwalira omwaka nga gumu nemba nga nsobola okukomawo kati ate olw'okuba nti nagenderedde ninayo akayimba mu music mwendi nantandika okugezaagezaako okumuunyamuunya not nga wendi kati naye nali ntandika okufuna interest y'omu music industry natandika okukomawo awaka nengenda mu studio. Ng'olwokomawo ofunye leave oba nga just emirimu egimu ogyenenyeza? Sikolangako ku mulimu gwa permanent sisabangako mirimu gyenkola gya part time nzijja nongawo waayi ninawo ekisagazi kyange wano onookitema nti ye onompa mmeka nti ninayo emitwalo 18 nti ye 18 kati nze nga netayiminga kisagazi kitwalo 18 asobola okikuba mu nnaku 2 nga nkikuba ogwe nga nkusiibula nga ngenda awalala. Omulimu gw'okutunda amawulire e London eyo guli kutya? Sigumanyi gula kati guli mu Bannayuganda kuba sigulabangako. Wogenda e London Bannayuganda kibosinkana bomanyi saawa zino abaliyo nga mwasinkanako Bannayuganda nga mbadde nali bamanyi wano waliwo bamanyi wano gye bali bangi abantu waliyo abantu abatali nnyo mu celebrity life sinuli abali mu limelight bomanyiyo ne waba tebasinkanangako waliyo nga Little Love Kagwa yawo blogger ye Calumet tuli ba ku kyalo kyekimu twakula ffenna
waliyo abantu nga ba Jose Jobs Link promoter atwala abantu mumanyi gyali waliyo Mac Pro DJ Mac Pro biwanguliko gyali naye bantu bangi nnyo bangi sobola bamenya wakati engeri gyendi mu music industry bangi nnyo tumitinga tukola shows ezenjawulo tubeerayo bu get together meet up chill and grill tukwatagana netwejjukanya netulyako ku mmere eyawaka eyawano so obulamu okutwalizaamu wobeera London tomissinga nnyo waka nti ebintu bya wano biri accessible so bitutuukako mangu njaga tutunulire George wokomawo how do you maintain okumaintaininga emirimu e London n'okudda e Kampala tutunulire music e Kampala ng'ate oli London music e Kampala gwafuuka mulimu yesebo tegukyalinga luli before nti it was a talent kyawo omwana amanyi okuyimba oyo buli omu n'ayaya n'afuna akayimba ke kano mwakawulidde nti gwafuuka mulimu okuviira ddala gy'ogenda mu production ogende mu video omwana agenda okukwata oluyimba lwo okulutwala wootasobola gwe kutuuka naye aba ku mulimu aba avudde awaka ayina gwaleseyo amugambye baby kaŋŋende nkole ki noonye okugenda kwono wa library gwogenda okuwa oluyimba lwo owulira ate gwe olumuwa ate gwe omusasula ntegeera gw'omuwa oluyimba lulwo music gw'omutaddemu ssente gw'omutaddemu video gw'omumutwalira oli waatudde ku kompyuta ye era okulugaba oluyimba lwo era ajja kugamba owaayo amata galiwa era olina okugalika kubeera naye akole ki oyagala naye akole ki agabe music wo so music olwokuba efuuka business is very expensive abo bokka abali willing abali ready okuextendinga omukono ba investing in basobola omufunamu essaawa zino kyobola solo artist bafuna nnyo kati nganze nti sina management eryawo enteekamu nti nze nina okweteekamu tufuna nnyo barriers obstacles okubanga tuggusa ekintu kyaffe mangu because woba olina manager already ali mu industry gwe bamanyi nti oyo manager yalimu wanaakuba essimbaga oyo naye kwakola kiba kimwanguyira osobola omukolera ekintu nga ye olw'erinnya naye kati oyo George will dive oyo akuwe ku ssente aleka yabawadde ssente oyo aleka yakoze eki njaga tutule George commercial ng'oyingidde music ono seriousness was seriously in music e Kampala recordinga nnyimba kizogamba nti kati Kampala batandise okuntegera George tutandike ku luyimba kyolwasoka recordinga nogamba nti nseetandise okuntegera but however musical bantegera but personally sinaba kuwa manifested mu maaso nga bannayuganda n'oluyimba lwe nakola baluyita Wansi w'omuti it was a controversial song oba waluwulirako oba olumanyi nalukola lwatambula abantu abamu balumanyi kuba lwazanya ennaku nzanya nnyo ku TV lwa nsonga njagala image abantu balabe face because siri ku ground sifuna mukisa nnyo performinga gugenda mu kadanke gugenda mu shows ezenjawulo purple party you know so nkozesa nnyo TV nti abantu balaba face y'omuyimbi okusinga leero kwaga oluyimbo ne interview ziyamba nnyo nga interview gye watuwa eba ne twalabye interview eba ne congratulations kyana kyambata so kiyamba image y'omuyimbi naddala ffe abali mu diaspora okubanga abantu bakutegeera ne bamanya nti yoyo nakolayo oluyimba olulala baluyita Mbalina ne Lodake ne DJ Shell nalwo abantu balugiroba lwaliko parties enene already ezaali ku ground nga we bali wano zitambula nkoze ennyimba gwe wayamba Lodake okugenda e Bulaaya okufuna omusajja omukulu oyo gwalina Lodake already mikisa gye stars ze zimwakiranga ye omuconnectinga e Bulaaya eyo mutera okwogera because I'm told naye ali UK ali USA tali UK lwakuba atambula alina projects zakola ate asoma so oluusi atambula na gundi gyali mu project emukola ki emuwuba so mumpimpi ye tomuyambanga okugenda Bulaaya we just did a song with her twakola oluyimba naye foyita ku noti 784 noti 784 4 kwoyite okubanga otuwebira obuyozo byo gwani gwandiyakati tukyaze tugeza kubanga tukwasagana tomanya akanyonyako katalijira tujjajjirinyako tulabe nga interview nga olabya George Drive kati nga ate tugikubirawa inje ekitegeeza eri waggulu nga tuwanise so George tukomyewo omulabi waffe atulaba ku channel yaffe eno musical njaga tutunirire George packaging ya George fulumya singles fulumya album mfulumya
singles for now. Nfulumya singles nti sinatuka kufulumya album. Okay. Because of kufulumya album chikwetagisa okuba ng'olina ennyimba eziyitaba Uganda ngabe mutukula bajja kuluyimba abe coach abe kotido naye George will dive right now akyazimba akuba plaster newankubadde nti akati abantu batandise okuyimba okutegeera otandise okubeera ku mimwa gy'abantu ne ku bantu ne ku face z'aba nkyagezaako okubanga nfulumya single one after the other until when the time arrives. George yatandika mwaka ki okuyimba okuzaako emyaka kati commercial utandika serious okuyimba business serious mwaka nga gwo mu kitundu ebiri so which means emyaka ebiri tulina ennyimba meka tulina ennyimba ez'obuvunaanyizibwa ziringa nnya last year twalina ennyimba meka last year twalinamu mbalina ne tufulumya Yumi Sugar nga gwako ne tutandika ne Beauty nga tuyingidde omwaka guno nga gutandise January. Obusungu bungi zina tufulumya videos so ze nyimba rate esegeza simbi myaka gumu kitundu nyimba nga nnya ku ttaano zona nnya kati olwokutaano lugenda okuteebwa njala tunulire music ono kuyingidde Kampala. Music industry yaffe eri a bit competitive as compared ku industry za East Africa kati ogisanze otya ku style ya music gwoyimba? Industry eri very interesting. Enyuma nnyo nti abantu abasinga abayimbi olwaleero bali different, buli omu alina style yiye, buli omu alina uniqueness ye. Nti buli omu alumba ate nga uniqueness bagita bata mu Luganda okwawukano enjawulo eyo yekufuula owakabi mu ngeri yo. So ngenzo kiraba nze nganze abayimbi abasinga buli omu agira mu layini ye, agira mu kyovola nange era layini gyenzigiddemu yange nganze yange George ayimba style ki? George ngezaako style bagita batya mu Luzungu mu Luganda bagita mafini tali nnyo mulaga oli ali deep ate si mugongo dancehall oba kidandali kidandali ate dancehall kugamba ofusing kidandali dancehall afrobeat ndoza bwat afro njagala George tunulire music e Kampala omukoze ani akuwandikira music? It's a group of people. Bantu banyi naye kugamba nina ba writers abenjawulo naye nga kati latest gwembadde nkola naye bamuyita Moze writer wa Brand Beats kati gwembadde nkola naye now to date naye nga musically yonna nga jjane nina abantu nga bataano team sit ne tugatta nange nze nyini nzija n'emiramwa because njagala nnyo okuyimba oluyimba nga I'm involved nga ndulimu so nzija n'emiramwa ne mugamba owaayo nkola tuyiye ku kino okiraba otyo tutule ntukigeyaamu ensonga eno eri etya kiyinza okukola then ne mbakwasaganya ne batuwa ekintu ekisembayo. George, video z'olina tuli mu video meka? Tuli mu video nga 8. Video 8 ezo watutunuulira nti video 8 ezo tulaba video director ali omu asinga okuba nti alina project nyingi naawe ja live lwaki? Relationship jenina naye nungi weziba 8 ayinako nga 4 oba 5 nga zize 5 inayo Dabuwalala inayo Wansi w'omuti inayo Yumi Sugar Beauty inayo empya latest yetugenda okusabukula yetugenda okuba nga twogerako wano project gyasumulula Friday najja kuba already off on all your screens officially video bazita Friday mu nsi yonna sagenda kuba by this Friday buli TV buli radio buli DJ ng'alina ennyimba olwo. So yali mayoga video ezo is it the relationship oba taseera? Relationship nungi ate antegeera ng'omuntu so mwaconnectinga antegeera n'ekirala nsobola omugamba sinaawo sente right there kuba video ziri expensive nangamba nti okay chana kyambata tukole to facilitate ng'ebikola because video zange equipment video byenteeka mu video ebiseera ebisinga bibeera more expensive than the price, the cost of a video. So kati ayinza okungamba okay nyinza okola video kati nga Yumi Sugar bye nateekamu byokka natirengera mbifo bye entebe eyo kifo ky'entebe byali very expensive n'ekifo kyennyini kya bay extras zokka zaali over 10 million. So kati ayinza okungamba okay tukavalinge extras then n'abaana abananyambako then expense ya video ya director then
I will cover it out yes. later on. George, njaga tutunulire 2020 music akyuse, music mulike mutambudde. Abannayuganda bangi abayimbi abannabitone besunze ensika ebyobufuzi. Ojja mu byobufuzi? Ebyobufuzi binyumira wendaba babirimu nga bagenda mu maaso babifunamu naye nze ng'omuntu siri wa byabufuzi. Wenzigula wenzigi bbiri nenzigula olwa His Excellency Ghetto Gladiator ne His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni oyingira luliwa? Enzigi bbiri kale ekyo oyinza kuguli ku generation gyendimu ekyo kibuuzo bwe tokibuuza gamba bugambi nti bwenzigala luli nyingira wa Sebo ogala luliwa bwenzigala luli nyingira wa Sebo bizibu ki ofunye music George so far the 1.5 years over the business connection to connect with the masters of music, the stakeholders of the music industry. Okuba connectingako because you can never reach anywhere ubanga abantu abo abakwasaganya music to connectinze nabo. So kintwaliramu obuzibu nfuna barriers ebisenge lwa nsonga olwokuba nti ebiseera bisinga ntuma sobola kubeerawo emirimu tegituuka bulungi kubanga nga bwe nagambye nti ne gwotumye gyatuusa bajja mugamba oyo bamuwadde ssente atuwe ssente ndoyo munabulaya atekewo ettooke gali amaanyi. George, project empya nje tugenda okuba nga tusabukula nga tulina kuba nga tumaliriza eri etya project bagiyita luyi. Jaga tutunulire gy'otadde n'endalo ziri mu maaso tutunulire n'empya tugenda kutala luyi oba tugenda soka tutte luyi lwa nsonga nti tuli mu kuteesaganya kuba eri gwe nakoze naye oluyimba naye alina management eyiye so sigenda musuulako olw'okuba nze njagala okutta ate nga sisobola kutegeera ate ye so alina okubeera ready aga nti okay kale George, now this is the time to release oluyimba. Walukoze nani oyo? Nalukoze ne Nina Rose. Baluyita batya? Baluyita bampulira batuulira. Video yawedde audio ani yakoze? TON. Okay, then luyi tutundire luyi ono agenda okusooka okufuluma ani yakoze audio? Bamukoledde mu Beats House, Brian Beats. Bamita Puma Beats. Puma baganda ba Brian Beats babeera awo mu team yonna Beats House yonna. Then video still Frank Aja omuwandiisi Moze writer yakutemu. Project eno eri kuki? Project eno gundi gye tulimu olwaleero abavubuka yabadde focusinze nnyo ku bantu abasaana okujjukizibwa nga balina kugamba yabadde yabunyiivu wali omuntu ng'asaana luyi obula okuwa wamuka omuntu ng'asaana kubya abantu mpi mu mabaalo bamaka omuntu ng'asaana luyi otegeera okurealizinga responsibilities ze omuntu ng'asaana okumugugumula wali omuntu ng'asaana wali omuntu agamba azze ne kagundi kaki akasimu buno bukabiriiti nga kakola nagamba kyana kyambatangulira iPhone 11X nze gye njagala naye nga zena kaki nga tafuna talina wadde musanvu talina wadde ne musanvu naye asaba ki kugamba obulwa ebyomugamba nga mutufu asaana luyi bwekiri kitegeera so it's a dancehall project, it's a dancehall beat nga efokasinze ku mbeera bwetyo luyimba luyigiriza lujjukiza abantu okubeera within their means, to live within your means. Nti singa buli muntu tuyiga okubeera nga tulivinga ne tubeera comfortable mu means yaffe obulamu bujja twanguyira. What's element gye wali ofunye mu music industry? Or what's moment? Mkaye erichi? Dream Kai motoka zikyuse naye nga emabegaawo it was always Q7. Q7 eri mu Audi. It was always Q7 naye kati saawa zino ndowooza kati ngenda kugenda mu zino ranges ennene ezo. So enyumba joine was it your dream house? Or you wanted a flat? No, that was just a family house. Okay. Dream house is coming. Dream house ye gyogenda okuzimba oba gyogenda because dream house ozimba nzimbe togulangule ye gyogenda okuzimba on your time when ofunyemu ezitakyatagala ezitakola ki naye kati essaawa zino zibadde nga zakusika kugira wano kugamba olina okumakinga family ebeere comfortable because omusajja yena alina obuvunaanyizibwa olina okubeera ne family olina okubeera n'amaka ogenda obabikira abantu bombakuumira so that was just a family house. Okay, oli musajja mufumbo
omukyala gyali gyali ali wali Uganda oli naye UK ali wano mu family so togenda naye UK wamufunira UK wamufunira Uganda Wawan is my friend. Okay, she's your friend, personal friend. Okay. Yeah. Okay, lastly, ngatuduka bantu bafuna watya music wonera how do people connect with you? Abantu abagala music wa George Will Dive. Okay. Pages zaffe zonna ziri open George Will Dive music. Instagram, Facebook, zonna handles zonna za social media. It's George Will Dive music. Ani akuyambako wano kudukanya music wo ground, TV, radio, abakuyambako bebani? Nina a collection of a team. Okay. A good team erimu abantu bawerako. Nti bonna bagala banjagaliza okubanga bakola kikuba balaba how I'm struggling, how anxious I want to be part of, you know, the game. Okay. So ninawo Mildred Chiwanuka, ninawo Cool Cards, ninawo ba DJs, ninawo team George Will Dive team, waliyo ba Boaz, waliyo ba Kalens, waliyo ba Lucky Q, bantu bangi nnyo, waliyo gwe, you know, ombereddewo music omutambuza buli wamu. So team ya bantu bangi nnyo sobola bamenya ne mbamalayo. Okay. Naye nga I have a team of about 10 people. Any last remarks? Nayo musajja nkwataganyiza ku mpapula bamuyita Paul Waiswa. Vision Group. Yakola documentation. Zibeera mugundi mpapula za mawulire ziki. So it's bantu bangi nnyo. So ngatuduka, do you have any question for me? Yes. Any? You ask me any, one or two. Rupi. Omwaka guno project njina. Ogenda kunyamba otya. Ngenda kuyamba okukola wensobola. Kuba mu bulamu oyinza okukola music. Sibona ndi bajja kwaga. Nga ugambye oyina element ey'okuva eri. Nja kuyamba, but however some people may think wampadde nnyo. So kitegeeza ngenda kuyamba we nina omukono. UBC ninawo omukono, Star TV ninawo omukono, Magic ninawo omukono, U24 ezo TV maker, ezo nya, Metro FM wendi. Bantu ba 5 Magic FM wendi ezo ebintu mukaaga. So kitegeeza ne ground we nasanga DJ yenanga mbutufu talina nkokola nga yeetaaga music omulungi, video ennungi, sound omulungi njamu akayimbako. Amina. Ekisa kya Mukama omulungi tukwebaza okuba nga tubadde wano n'otubezaawo n'omusajja ali ku kamera atukwate Stickman mu Sudan. Mukama ate nate akugulirewo ensawo zo aziiwemu omukisa ogufuna ogunoonya, emmunyenye y'obulamu ekwakira taata ekwakire ate nate osobole okugusa olugendo lwo. Tukisaba nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bantu bawe kapera George tufune ku ddoboozi nga engeri gy'omaze obbasabira. Tufune ku ddoboozi ya project efuluma tubalindirire bawe ku ddoboozi. The baby girl is almost December, jangu tulie kunsenene. Yo, bantu banje bali mu katemba, for you are better than menene. Sure, you make me senene. Abo mukene gweju yisinkenene. Baby girl, you take the lead, them follow. Yo, I want love still, feeling is believing to the fullest. George Will Die from North Pole Music, Auntie Nanti. Mbagala nyo, God bless you all. Yeah man, Jack Daniels here say, you know ya bay George emusene mekeno. Kuletedde mwana wa mama. Asante sana. Obenga tena tokikwasaganya. Mukwano. Ngomazo kola omulembo tunotula. Tonyano vuga. Fetugenze nayo bana Uganda. Eri Uganda Jack Daniels. Ate nange